Gamba desijja kwegana. Walia. N'okunywa n'onywa. Mwananta. Gambia atya? Miki. N'okunywa n'onywa. Nanywa n'endya. Nakomba ne sowani. Sinakomba sowani. Yakomba bakuli. Yagala mmale kuli oveewo. Ntekayo ekifi. Agenda naawe. Soko tekayo ekifi. Mugala kola kati. Bigayo wa Dikenzo. Kola ka bigayo wa Dikenzo. Warugembe. Onaba owulire. Wali wali nokukwata. Aja. Banaye mbabulira ekisembayo nti cricket of Lugogo twagikonfaminze Love Fest Pallaso King of the East Mayanja aka Uncle P asazeewo cricket of mnaga mujje wandu tusibulukuke ne tubikola juice pilao chicken mbuzi obumonde akatogo bakaita cha mu Luzungu bakaita nkokoto ako kwesiga mu Luzungu katogo bakaita bacha wanje Katog. mbubakaita katog match no chokoze tekikoleka ye oluva okuva twatanga okusiiba ndoza gwososo kikola so njagala okwebaza banaye Pinky bamusaininze we are celebrating mulaba awe mabega the Hanks Media yasaininze Pinky muyimbi kati fully tugenda kufulumya album namba tuli mu Ndongo studio tukola tu recordinga Mami Nina Rose naye wuno tumulina Hajati. Banaye Hajati Nina Nina buuza ku bantu mu Lusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okimanyi nti Ibra oli Musiraamu. Okimanyi nti Nina yeveeringa emyaka 16. Nina Mbalimbi? Mukaaga. 6 years of veiling yourself. No mala n'obuukayo. High school yonna weeveilinga. No mala n'omyasa. Endongo. Joey Landa naye tumulina. Joey buuza ku bantu. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne Nando Love naye tumulina. Nando. Assalamu alaikum. Banange Nando oyo gwe mulaba is one of the finest writers we have in the game. Uncle Pallaso, omwana oyo alina kalaamu. Alina pen game ya kabi nnyo. Awandika muwandiisi era industry watch out for Nando Love. Wa kabi nnyo. I got nothing but love for you. Tulina walking Bella. Banaye basereebu era aze kusibulukuka akubye amagalubindi sheds byonna. Pilao amulira mu sheds. Bella, say hello to the people. Hello guys. Assalamu alaikum. Oyo no Bella naye twamusaininze. Omuntu omwe yasaininze King Bella, yasaininze Pinky, yasaininze King Bella. The Hanks Media, Uncle Kim Hanks. Bella, congratulations, banange. Pinky. Tulye Pilao. I want to thank these people for not letting me down. It is not easy for a small girl like me to invite such big people and they turn up. But to all that I invited and turned up, I am really humbled. Thank you, Uncle P, very, very much. Yangamba wonna onetagira nja kubaawo era wemwetagira abeerawo. He doesn't say no. And Nina ebibye bidala because she is a sister, she's a mother, she's a best friend, she's everything I ever wanted in a friend.
Joey, she's my best friend. Nando there. We have a song inside. King, my sister here. I love you guys. Thank you. I have TikTokers around. I have Mickey Seems Too Funny. I have comedians. I have Maulana here. I have Dictator Mill. I have Virota. I have a lot of artists here. Thank you guys for showing up. Mbebaza mwebale butagana invitation yange, and to all my Muslim family, Ramadan Kareem. Assalamu alaikum. Sina chisiwa, just ndi so amazed by Pinky. Did jakoze olwalero otuyita notugata notulisa. You know, it is such a big deed. Era nakyogeddeko nenenga sola ku disappointing invitation ya Pinky, because ebadde really heartfelt, ebadde kwatagana ne Katonda. You know, bingi mubiwulira byogerwa, but omuntu ebikolwa bya mazima gamala ne gakola ki ne ga prevailing everywhere. So Pinky, ndi so humbled, ndi so honored for this invitation. Era ne mikwano jo, you know, we are the same family. Era banji n'abatusingako bino si byangu byakola, but you know, it is very beautiful when you see such a little girl nga akoze ekintu nga kino. So fenna tuli wano lwa love, tuli wano lw'okuba tugasa akoze ekikulu eky'ekintu ekikulu. Era tuli, and we hope so many beautiful things are coming. Congratulations, Pinky, upon your new signing with Hanks Media and Kimbella. Mwena Joey Landa, Nina Rose, bano family yange era nga bw'otulaba bwe tubeera, but thank you for having us. Era mbebaza again, we are family, and I hope this mpozinga ne Mimi alina kyayagala okugamba. Yes, DJing school, so anytime soon she's gonna hit your decks. Anytime soon she's gonna hit your decks. Tuchanyonya linnya lya kumuwanga lya kabinga litunda kuva eno paka ene mu basfana. Mimi tubuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okikulu otyo okukuma omusajja ow'omubiri agenda n'aguteeka ebweru abaana bonna ne bayiga. I guess it's love. Yeah. Gwe soko lindeko. Nanga ina bingi byampisizaamu, so nange mwebaza byonna byampisizaamu. Though tebijja into people's eyes. Yeah. Sure. Kitwakyogerako. Pinky yatugase. Pinky yatuyise kubadde kusibuluka. Nza kusibuluka. Bannange emikolo gya June nga 9 ku Lugogo Cricket Oval. Yes man. Bajita Love Fest. Era Pinky agenda kubeerayo, Nina Rose agenda kubeerayo, Joey Land agenda kubeerayo, Nando Love agenda kubeerayo, Kimbella, Mickey Seems Too Funny, everybody's gonna be there. So ne Mimi ajja kubeerayo era ajja kuba akongera okutangaaza. Ni Uncle Baza Baza ajja kuba. Uncle Baza Baza aliwa. Uyo yakatuuka. Agenda kubeera Baza Baza. Bannange. Uncle P, Uncle Pallaso nze ngenda kubuuliza wano. Omanyi ndwawo okufuna. How prepared are you for Cricket Oval? Nze ndi muyimbi. I've already done my part. I've done my job in studio. Now it's just inviting my fans. Nga nagambye abantu nti eno concert yange ya abawagizi bange na mikwano jange. So as long as I'm setting awareness, it's okay. I've been communicating with sponsors, Baza on board. Kugamba, this is, to me, music is fun, music is a job, and I have a catalog to deliver that day. Yeah. So, Chenyizo Kugamba, as Pallaso, you know, it's been 5 years since I last organized the concert, so this is very, very special. Ninako platform yaba upcoming artists, Njagala, era tugenda auditioning abanaimba, will give them a platform. Yeah. And sitomanya inzo kumanyiroko to prepare them for their future. Of course, with my brothers and sisters, surprises nyingi nenga tuli well packaged. When you hear Pallaso, it's music. Yeah.
That's the language. You are the first artist to break numbers ku what do I talk about? Freedom City. You are the first artist to break numbers ku Freedom City. Eh? Teri muntu mulala yazzamu kujjuza Freedom City bwatyo. You made a decision nogama kanyingire cricket over. What is your expectation as an artist? Nakolako Freedom City. Actually, this is not my first try reaching out to a stadium. Nagezako kola nature dondo rugby ground. If you remember summer concert, Yeah. that didn't go very well, but which is okay. It's part of my growth. Yeah. And this is what I'm up to now. So now ngezako genda mu bigger venue yo. Expectations zange ziri nti Katonda ali nange, I've done my job very well. People have loved my work, and now I'm counting on the people. First of all, nali sagala nga sirina very prepared for this concert. Naye abantu bansabye concert eno. Yes, everywhere nzija ku media Pallaso kati concert yaddi. So I felt like I'm now betraying the people, and I'm putting it together for them. Right now I'm doing it by myself. Sirinako sijja gamba nti nako partnering nze ne promoter yenna. But I'm doing it for the people, and I'm counting on you guys. So if you guys want to give me back or celebrate me or celebrate my music or whatever you love about me, June 9th is the day, Love Fest. Yeah. And we're going to do this together. Ngenda kuba mpita ku social media zange ngamba inquiry nga mumbulira Pallaso wano tukwate obwetu wano tukole we're going to do this together. I'm prepared on my end musically, but you guys prepare your support as well, because we both have to prepare. I think and see Ekulaze nti it has appreciated you because Pallaso 2 years in a row you were voted Artist of the Year. And then after being voted Artist of the Year, you had Songs of the Year 2 years in a row. And then after that, onokola Golden Tour. Uganda following the I think Golden Tour has been the most successful tour in the country. Now that we're here for Cricket Oval, I think nze mukulaba okwange the country is ready for you. Thanks. Era njagala okwebaza not to give up, njagala okwebaza all the work you've put in, the dedication. It's not easy as people think it is. Abantu balaba baselebu nga muli mu motoka za kabi, mwambala ebintu bya kabi, buli saa mubeera mu matala ne balowooza it's easy. It's never easy. Musiba mu studio temwebaka. Ate nekiro musiba mukola. Ate ne ku luguudo musiba motoka nga munoonya mirimu mukola. So it's never easy. Me, I just want to say thank you for never giving up. Thank you for Don't stop. recognizing. Mwakave Cricket Oval nga bamayanja kubanga mujje. Naawe okomyewo Cricket Oval. Bamayanja banaakuwerekera. Bamayanja bali on board, bali already organizing committee. Chameleon Mumulab already profile picture, big up Chameleon, big up Wizomanizo, already profile pictures of social media zachu, Kaziriko Pallaso. Chimininga a lot of riding on those platforms for the time left. If they are Denga Baganda Bange, but they are giants in business, I still have to recognize that. Chameleon, just yamvuzene speed yokutuka wano like angazukuka kati today no today, so bagenda kumperekera. But I want to remind you, this day is Pallaso exhibition. Sagala muntu yenna njagala bobo in expectations zo zibere 99.9% Pallaso and everything else is extra. Fantastic. Pinky. Dina, tubeno wa Nina. Nina. Kankunda. Soko tuwe akalango ka Pallaso. Banange basebo ne banyabo mwena balaba camera buli camera into demo. I'm calling you out. Please come be part of this legacy. I'm so proud of you, Pallaso. Personally, you have a story on my journey being who I am today. And what else can I say? Mujye dress ne kodo zonna muzijeyo, mujye tuwagira omusajja ono banaye. Nange ngenda kubeerayo mwezi olowooza yabyeyogedde ne mbyeyogeredde kamwa kwogera. Baya. Olwaleero tuli wano. Oli ku kijjulo kyobadde waludde okulya. Olidde. Asinza okulya. Okulya kwondidde Dayas. Ate okunywa. N'okunywa nnedde bannange. Katobanja. Pinky akuyise. Twabaddeko naye wano emisana n'atugamba mu bantu bonna beyeesika gwe n'otajja kukimane mu nju gy'oli. I know, I trust that because Achinda Zeko. This is a very loving human I met in this world because I just seen Era nsaba nnyo
Katonda akimubalire kuba ffe kino ekintu muyinza kirabanga ekitono naye teri kikolwa kitono mu maaso ga Katonda era ffe tuyinza omuwaanako kuno naye mu Katonda yamanyi bwe yavudde okuyita buli kinnoomu. That's what I call love and may God see her through. Eyo love terwadde erudde okuvaawo mu industry abayimbi twekyawa buli gwosanga ono yanta otegeera twevaako ate temutunenya kuba tuyita mu bingi mbabuulira tuyisa mu bingi naffe ne batufuula ensolo ze mulaba naye okulaba nti omwana omuto abuusa amaaso ebyo byonna nagamba let me do the right thing. This is a good deed in front of God. Bw'aba teyakikoze kweragira ku muntu yenna nga yakijje ku mutima teri kirungi kitono mu maaso ga Katonda. Thank you so much Pinky. It's not just food but osize ensigo ekyokubanga saba obuuza ebintu nga birimu amagezi ate nga okimanya eno tukulabyeko nnyo emirundi mingi naawe ng'oddiza ez'enjawulo oddiza abantu omutima Pinky gwabalaze gwenga gwabadde addiza ennyo gwenga gwe omutima gukitegeeza ki? It means a lot. Chovola Mugambye, Eranga and Chogera, it's like a testimony. I think Chechi, it could be the reason why you're still seen in a rose here. But Techiri Munze Kwambala Blunji na Kulabika Blunji for you. But the good I do for the people. So I love to see when the legacy is carried on. Ngana yachi kula kuva ku mutima nze yampise kulya mmere zategedde nti ayise kunganya abantu abatunga Pallaso. Like these are big stars. Teyakimanya nayo kitegeera. So you valuing everyone is a lot. I'm proud of her. Oh, look at Pinky smiling like a baby. Joey, nonye endorsement ya Uncle Pallaso. Joey nanda sembera wano. Nango kulaba oline Uncle Pallaso. Joey yangamba kanzuke bisaka nango kana. Naline Joey ku TV Joey nangamba dagi kankwe convention jotamanyi. Today I am Joey because of Pallaso. Yangamba, I have learned everything musically speaking because of Pallaso. Nangamba, I've never seen a man so selfless like Pallaso. Joey Nimbye. I can never go to any interview. Yes, of course. He made me, he mentored me. He called me and told me, you're talented. I want to work with you. So I can never forget Pallaso. I'll always be there. No, yeah, he made me. So I really appreciate. We are supporting Pallaso. We are gonna be there. We are gonna be posting this concert every time and every time. Please come and support him. I love him so much personally. Thank you so much. This is my friend. We met at Gwanga Muje, by the way. We became no, try to it, but becoming friends, the three of us. It was Gwanga Muje, Twali Bulala. So I love her so much, Pinky. Thank you for calling me. I think I was the first on the line. Yeah, in fact, Joy was the first on the line. But thank you so much for having a good heart. I love you. I love you. Nando love. Red government, Oliwamu ne the hands media. Yes. Red government. Mwakoze n'oluyimba. Pinky muva wa mutandikira wa mutandikira. Nze ne Pinky ngera Joey wakugambye twesangeyo ku concert ya Gwanga Muje. Ne tu amanyo Oluganda luzito nnyo. Netufuuka bamikwa ne tuconnectinga ate ekyasinga tuconnecting ze nnyo n'omuganda wange ono nagenda twagenda okizula nga tuli ba Luganda by the way. Omuganda wange muto wange Nanyanzize nantume tuli bana bambogo kyova olaba connectinga tekyatwala kadde kawanvu okuyimba naye tekyatwa kyali kyekola automatically just that. Naye waza kulya mmere. Naze kumulirako ku mmere kubanga yatugambye leero tusiibe agenda tusiibulula naffe era ne tusiiba era angels are rejoicing because bambi yatusiibisiza era Katonda amwongere emikisa ya Rabbi. Amina. Amina. Omusama sembera.
Yes. Ndowooza kawafunye management kati wateredde. Togala siterera. Webito ebibeera. Tubeera mu kunoonya akafuna. Yes. Olwetto gwange ogenda kubeera mu kukolagana ne okukola wamu ne rock. Mpulira bulungi. Girl power, fena tuli batate fena tukula mu music. So kirungi, she's a sister to me. Yes. Gomu kubafungi. Nabaddewo okumonitoring. Naye girl power nga tetera kuwangaala. Gisuubire But okuwanga abawalayo. ate era oba olaba waneena abasingawo bawala. The future is female. Yes, the future is female. She's right. Ate nga nina wagambye nti no fena tulina kwesitula, tulina okugyayo ebintu bya hate mu industry. Yes. Uncle Baza. Eba Pinky. Sister wange oyo yenna Nyanzi yenze Nyanzi. Ositegeera. Ndi musanyufu nnyo n'abayimbi bonna abaliwo abalala abamu gwe gusoso balabanga Uncle P. This is my first time to meet you. Yeah man, nimubuuze. Guno gwe mulundi gwange ogusoose omusanga. Tuli wala nnyo naye. Yeah man. Oyo y'omu ku bayimbi baffe man. Be twasigaza abakyasitikinze ku Ugandan music. When I say Ugandan music otegeera kyentegeeza nti akyalina ziri roots za Ugandan music yennyini. Kubanga olumu tutagala naye omusajja oyo muwa respect kubanga akyali wali eri okitegeera. Ne Pinky ne bana abayimbi bange bonna baganda bange bano mbagala nnyo nina naawe gwe mulundi ogusoose okwemiitinga waneeno tuba busy man mwe muyinza oba mulowooza muno ndi kwesudia naye nga byaddala ne nina gwe gusoose omusanga kati bano ba agement bange tubeera nnyo bwe tuti otegeera twegwako nnyo kubanga bano twegwako nnyo kubanga twesisinkana mwe tubeera embeera mwe tutambulira bye bimu naye ng'okusingira ddala bano bonna ono sister wange ono emyaka ndi musajja mukulu bro bano baana bato bamusaayi muto yamma ndi musajja mukulu yammaani osegedde kyabadde tayawudde nti nno musaayi muto n'omusajja omukulu birira enjawulo yammaani naye nga ndi musanyufu nyobeera wamugulwa I feel happy. I feel blessed. Mbadde sikimanyi nti tabadde tamusinkana nko naye nange kimpadde essanyu nti at least ayina eyo memory card nti Pinky yatuyita and it was my first time to meet Ninaros or Pallaso. At least it's a get together nti fena tusinkanye abasobodde okujja ne twedaba ne twebuzaako and it's a blessing. Kati yafunye mu bibiri takomye kulya asinkanye talabanga. Kituufu. And Dias, allow me say that ngaba female banange bali wano to appreciate banange Uncle Pallaso zebwe muyita. Manyi lwaki Uncle cause alinga muzadde at the same time. I think he's the only male artist akyasinza okweyisa obulungi kunze. Temuyanga ko Pallaso mu ntalo z'abakyala ate ava respecting anya abakyala. That's why valuing nnyo female talents naziwa platform. Zekamwa kwogera nange. He's part of my journey. I think I've talked about him. And I'm so proud of seeing other young girls coming out. Uncle Pia nkwatiddeko. Kama kikubalire. Kyakabe mukwano. Bannange. Obadde ki. Nange by the way Baza Baza nze nali namulabako. Namulaba ndi on the lolo. Ng'ali alina gye yali ayimba naye nga ndi awo nkubye ekikooti kyange nga nnyumirwa vibes ze. Twali yali ndoza mu COVID oba no bwekityo something naye nga ali very talented. I admire his voice and his talent. A big up brother Nina ye nga bwagambye me and Nina go way back years. We've been in the same camps, we've been in the same places, we've had mutual friends, so same respect I have for her. Era mpulira bubi nti nze ne Nina tetubateranga nayo na kintu in our life, but we always team up and the right time will bring the right thing. Yeah man. Okuddira ku kibuuzo kya Nina kyabadde aku appreciatinga
okubeera nti nno gw'omu muyimbi abatabeerangawo mu kavuyo n'abakyala. Muganda waffe omuyimbi Brunoke, kiki olina what advice could you give him? Brunoke. Why? Brunoke kati Brunoke superstar. Brunoke ne bwakola akatono koogera bakageza. Nze ndaba ng'embeera tugitambuliramu bulijjo. Nawe luli nali ntudde mu nsonga zo. Nero okuba nti gwe si gwe Brunoke ensonga zo tebazanyi. So that we female artists appreciate Pallaso Yeah, we for his appreciate. tamubigatta mubirala buli muntu bakuzibwa banja bulala tamubayasinga muntu on someone nyina n'oluyimba naye nsabye mu mwesonyiwe Brunoke just muganda waffe and just life happens into muyimbi into buli camera muliko. He stands out, you know, kusoba bamujudging and nawe chengezako kugamba nti you also go through this so these things happen every day and nawe mwenyini akutte gundi oyinza baali okikozeeko naye nga tebakimanyi. ono nabadde mu nsonga zo. Tubadde mu nsonga zawedde. Nedda temuzimanyi kubanga. bannamawulire kyemwagala tukozesa mwagala tunyumya ebintu ebiri mu nju z'abeeru nga temumanyi zibiri wammwe mutuleke oli muyimbi munnange ate musajja Brunoke mu industry actually y'omu ku bantu abasinga okuba abantu abalungi era Brunoke jjajja Ichuli kye yagamba kituufu nti abantu Brunoke ekimutawaanya mutima gwe mulungi he is so bannange Brunoke